Abantu abasukka mu 4 beeyiye ku Bank of Baroda Jinja okukebeza amaaso gaabwe nga basinga basangiddwa n'ensenke n'ebirwadde by'amaaso ebirala nga trachoma ng'abamu bagamba babisikira, abalala bazaalibwa nabyo ate abalala myaka. Okusinziira ku musawo omu Dr. Babalanda Jean, omuwendo gw'obulwadde bw'amaaso mu Jinja gweraliikiriza anti bweyongera buli lukya ng'obulwadde buno bwetaaga okutangira nga bukyali. Tulwala amaiso olw'embeera ddayiva, olundi oba wazaalibwa n'ekizibu ekyo, olundi butanaaba mu maiso, kuba bw'oba tonaabye mu maiso waagaabaamu ebinini. Ensobola wegwa ku kinini ekyo, kabiri ejja ku mwino yamugemya ki obulwaire bwe bwoba olina bwo. Olundi kisinziira ng'obulwaire bwakugema bugeme just okusinziira ku mbeera eriwo nga allergic conjunctivitis, ebaayo ebintu ebikujja mu maiso nga amaiso go tigakolagana. Mu kaweefube ono mwetabyemu omubaka wa Bubulo West ate nga ye President wa Lions Club, ekibiina ekitegese obujjanjabi buno Rose Mutonyi Masaaba, agamba nti obulwadde bw'amaaso buva ku kika ky'emirimu abantu gye bakola, naddala abo abakolera mu makolero, ng'omukka oguva mu makolero gwe gusinze okubakosa. Mutonyi ayongeddeko nti beenyigidde mu mulimu guno okusobola okuyamba abo abalina obulwadde bw'amaaso basobole okubufufugaza mu bitundu by'e Busoga. First they are examined, then we give out drugs and we give out glasses for those who need them. But not everybody needs glasses. So some are just given treatment and they depart. Some are examined. We may not have the glasses for them, and we may not even have the drug that their eyes desire or need. So they are examined, the prescription is made, and they go and purchase what we don't have here. Okukebera bwe kuggweredde nga bakakola ku balwadde 405 nga galubindi 2 ze zigabiddwa ku bwereere. Grace Nantale Kakoza, KTV Amalindirire.